Ku lunaku olwa bbalaza olwa wiiki gye tukubye emabega twasinziira wano wennyini we tuli mu buti obw'eddembe ku Canaan Musumba Bugingo n'omukyala ne baluŋŋamya ensi omwana w'omuntu mwawangaalira ku lunaku olw'obuwanguzi olwa Good Friday n'enteekateeka zonna nga bwe zaalina okutambula mu kusaba kwe twamaliriza. Mwebale mwebalege. Robert Mutebi nannyini field ge mannya agange atubaniriza mu Unveiled Experience eyalangiriddwa olunaku lw'eggulo Musumba Bugingo nti era agenda kukomawo era mu buti buno obw'eddembe mwe twasinziira abeereko obubaka omuli n'obw'okwebaza abwatuusa ku bannayuganda ebweru w'eggwanga Uganda n'emunda mu ggwanga Uganda. Ebigambo byange bigenda kubeera bitono. Omusumba Bugingo nga bwe twali tutudde ku lunaku olwo n'omukyala Susan Makula Bugingo era bendi nabo olunaku olwaleero agenda kusooka n'omusumba Aloysius Bugingo era nange ngenda kubawa mukisa ku mulundi guno musabe abeereko olunyiriri lwansomera bw'anaaba abaaniriza nga luno lulimu Abasosolonika 5:18. Musumba tusanyusa okusinkana nsanyusa okubanga n'olunaku olwayo ndi naawe maama Susan Makula Bugingo naawe nsanyusa okubanga n'olwaleero era mu kati kano ak'eddembe akajjudde empewo n'obunyogovu atusizeemu okubanga tusinkana mu Unveiled Experience ku Salt TV naye ku Salt FM abagenda maaso n'otuwulira wamu n'okutulaba. Omuzindaalo gukuloosinze aguzze ewa pasita. Mbalamusizaako mikono gyaffe abalungi abatulaba ate era abatuwuliriza. Mwebale kwekuumira ku Salt, mwebale kwagala Katonda. Ensonga enkulu etuleese olwaleero kwebaza. Tuze kwebaza olwa Good Friday nga twebaza Katonda nti okutambula okujja kwali kulungi ate n'okutambula okuddayo nakwo kwali kulungi. Nga tuze kwebaza Katonda nti weather yali nnungi okuva ku makya okuzibya obudde ate n'okukeesa obudde. Nga twebaza Katonda nti abaweereza bonna nga bwe bali bateekwa okuweereza bonna baaliwo era baaweereza okuva ku makya okuzibya obudde ate n'okukeesa obudde. Nga twebaza Katonda ensonga ddala enkulu esinza otuleeta okubanga mwawulira eddoboozi eribakoowola mu lukuŋŋaana olwa Good Friday ne mujja mu bungi obwenkanidde awo. Bingi bye tugenda okwogera naye mukulu Robert angambye nsooke ensoma Abasosolonika 5. Abasosolonika ekisooka ekyokubiri. Abasosolonika ekisooka 5:18 agamba temwebazenga mu kigambo kyonna kyonna kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. Mutebi Unveiled Experience ajongeddemu ekirungo. Simanyi oba mukyala we Marion yamuyambyeko oba ye nyini yafuuse omusomi wa Bible. Tusobola kutambula nawe ebbanga lyonna neesigala bw'eti. Abasosolonika ekisooka 5:18 mwebazenga Katonda mu kigambo kyonna kyonna kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. N'olw'okumi tulusome temuzikizanga mwoyo. Temuzikizanga mwoyo. Era bwe twamaze okusaba ate tetwalekedde awo. Mbakulisaayo mu Easter Sunday and today is Easter Monday. Twebaza Katonda yatuyisiza mu Easter Sunday obulungi ate n'abanga atutuusizza olwaleero. Tulowoozezza nga abamu mukyali mu Gandaalo ne tugamba nedda katujje twebalizeewo nga temunnaddayo maofiisi nga temunnaddayo wonna naye Mukama abawa omukisa akibabalire amazuukira agatuukiririre ddala nnyo
mu bulamu bwammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okwesa Mukama ekitiibwa ne mujja mu bungi obwenkanidde awo. Kanani ne mumubuutikira essaala ne zambuka butereevu eri Katonda. Era nzikiriza nga twali ssaala etagenda kuddibwamu. Akazinda n'olusa ne bwenkakuddiza oba nyanirize kantwalera omukisa guno okwaniriza omugave Namakula Amina Suzani mukyala Bujingo. Yesu yebazibwe abooluganda, Yesu yebazibwe atula ku Soul TV. Njagala okwebaza okuba nga otuwadde akadde kano twogereko naawe, twogereko ne famire yo. It's a public holiday naye ate era waliwo abamu nga olina okubeera ku mulimu. Kasitoba nga toli mukozi wa gavumenti nga ofiisi yo oba nga ekitongole katugambe nti oyinza okuba toli mukozi wa gavumenti naye nga n'ekitongole kyammwe ky'observinga public holidays. Bw'oba toli mu bitongole bwe bityo ng'olina dduuka okola mu katale, bannange nkusaba ogende oggulewo. Abantu abasinga bafuna obudde ku nnaku bwe ziti oggula engoye, oggula engatto, oggula ebikopo, oggula kikati. Ate abasinga nti yonna wonna wempisa ensanze amaduuka ojjasanga ebitundu 7-10 baggaddewo kubanga Easter Monday. Genda okole naye twebaza Mukama Katonda olw'olunaku olwaleero nti alukeesezza nga tuli balamu. Ne bw'oba oli mukosefukosefu ke kabonero akalaga nti oli mulamu, kubanga omufu talina kyamanyi, tawulira, talina n'okwagala takuwulira, n'obukyayi tabuwulira. Katonda bw'atugamba. So bw'obanga olinamu k'owulira kkiriza Mukama, ebisigadde byonna bijja kutereera, naye obulamu bwo bwe bukulu. Mukama bampeera omukisa. Naawe nsaba onsomereyo olunyiriri. Yes sir. Isaiah 62 olw'omukaaga paka ku lw'omusanvu. Isaiah 62 olunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'omusanvu. Abajukiza ba Mukama tewummulanga. 62 olw'omukaaga n'olw'omusanvu. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. You who make mention of the Lord, do not keep silent, and give him no rest till he establishes, until he makes Jerusalem a praise in the earth. Matebi atusse nnyiriri aleesa abajukiza ba Mukama temuwummulanga so temumuganyanga kuwummula okutuusa lwali banyweza n'abafuula ettendo. Bayibuli ogiri bubi. Kyekiri kye wayogeddeko nti twali mu Good Friday Yes. ne tukomawo ne ku Easter. Yes. Olwaleero Easter Monday. Bwetuli nnyo. Bwetuli nnyo. Era abatuwuliriza bali mu kuliza background waggulu eri ku church bali mu kusinza kino tusalawo tukolere wano so that bwe tuva wano ate twambuka wali butereevu. Era olwaleero lwakwanointinga. Olwaleero nalwo lwakwanointinga nalulangiridde Easter Monday abantu bagenda okutandika okukola ku Tuesday nga ekisa kye bayina kimala. Yes. Ate era tujja genda maaso era nkyawaza eza bulijjo weewaawo zino ennaku zo zibadde special. Yes. Abatulaba n'abatuwuliriza mwebale nnyo, mwebalire ddala okwagala Katonda. Uganda eriko ekisa nti abantu baagala Katonda. Tuyinza oba situna bingi nnyo nga bannayuganda naye tuliko ekisa ky'okwagala Katonda. Era twebaza Katonda nti ku Good Friday Kanani yokka si yaliko okusaba. Okusaba kwali mu bifo bingi nnyo. Era ne nebaza Katonda nti ffe twabadde tusaba nga tukuŋŋaanye mu bungi omulundi ogw'omusanvu. Omulundi ogw'omusanvu kubanga Good Friday Mukama yagimbikulira 2019. Era n'entandika ogiranga nga mbulira abantu nti bannange olunaku luno Mukama yarundaze mu ngeri y'enjawulo nti lwe lunaku lwe yasasulirako omutango. Twagala nnyo okukuŋŋaana ku lunaku lwe yazuukira naye singa teyafa yali tagenda ate kuba nga azuukira. Okufa kuno kukulu nnyo nga n'okuzuukira be kuli okukulu ennyo naye birina kwenyumiririzibwamu nga bwe bigoberegana. So Katonda n'atukola bulungi 2019 abantu ne bakiwulira ensi teyasooka kipiikinga naye kati we twogerera buli sinzizo libeeramu okusaba okwo okw'ekiro okwa Good Friday. Kintu kirungi nnyo
era tusanyukira amasinzo gonna agalimu okukuŋŋaana ku Good Friday era nga tuba encouraginga nti buli Good Friday bwetuuka ensi yonna Uganda eyongera okuteekateeka. Uganda ekyobugagga kyeyina kati Katonda ly'essuubi lyaffe, Katonda kyekiddukiro kyaffe, Katonda kyekigo kyaffe, Katonda anyize ebiwundu ku mitima gy'abantu ebya buli ngeri. Era ky'obalaba okukuŋŋaana kwa buli kaseera ku programs ku radio abantu tebavaako okulancawa programs zonna ze tuyina, naye bw'oba otunudde okusinga kye banoonya ku salt media banoonya kigambo kya Katonda ekibazaamu essuubi. Ate bangi balina obujulizi nti okunoonya Katonda tekusala, okunoonya Katonda tekuleeta disappointment yonna, tosobola kwejjusa. Mu kunoonya Mukama temuli regrets n'akamu n'akatono. So twogera n'abali ku mirimu, abali mu maduuka gammwe, abali ku midaala, tusazeewo programu eno ebeere ku Salt TV ne ku radio. Buli omu waali abali mu travelinga nga mukomewo mu Kampala naye nga mutaddeko Salt kubanga Salt yeri mu mamotoka gonna, abantu bagula emmotoka najja mu radio n'ateeka mu radio emalayo ng'ekimuteeseeza mu radio emalayo asobole okukwasa Salt. So twagala kwebaza Katonda ku lwammwe mwenna, Mukama akibabalire abaddizeewo emirundi butabalika, transport bwammwe oyo gwe mwateekamu, obudde bwammwe obwo bwe mwateekamu, so nga n'enkuba ne bwe yandibadde etonye era bandibadde bajjudde, kubanga tulina ekyama ky'okwagala Katonda okusukka ku birala by'olowoozaako. So tuzze kwebaza, tugenda kugabana n'ekigambo ekirala ekikwatagana n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu bw'amala okuzuukira kyekiddako, bw'amala okuzuukira kyekiddako. Naye kye muba mumanya nti tuzze okwebaza okuva ku ntobo y'omutima gwaffe, nga n'ekimu ku bitupromptinga okubasiima nti ebigambo bingi ebyogerwa ne mubiwulira ne mubiteeka wansi w'ebigere byammwe oba ne mubikasuka emabega ne mugenda maaso n'okusigala nga mwagala House of Prayer, mwagala Salt Media, mwagala obuweereza, mwagala amafuta agali ku bulamu bwange, mwagala ekigambo Mukama kye yantuma okwogera gye muli. Finally nange omuntu munjagadde nnyo, ndi musanyufu, siina kye nsobola kubawa. Muli bangi, muli buli wantu wonna mu nsi yonna, naye abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora n'abali kuno, nsaba Katonda abanjagalire, abampere kye musinga okwagala. Njagala okwebaza abatusigamu essaala. Gwe ngobeerayo nga weegayirira, bw'olaba kye batwogerako ku social media, gwe n'okkirira ku viivi n'ogamba nedda. Ngenda kusaba Katonda n'okabirira Mukama, olunaku lw'olukuŋŋaana n'okabirira Mukama, olukuŋŋaana nga lugenda maaso n'okabirira Mukama, ne luggwako n'oyingira mu kwebaza. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nzikiririza ddala nti waliyo abeegayirizi, siribalaba era siribategeera. Ndibasanga mu ggulu nti obuweereza buno bwagendanga maaso wakati mu kusoomozebwa okunene, nga mukazi gwe weegayirira, nga musajja gwe weegayirira, nga muwala gwe weegayirira, nga mulenzi gwe weegayirira. So nkwebaza olw'okuwaayo omutima gwo okwegayirira Katonda ku lwa ministry Mukama gye yampa. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ne nebaza gwe mpita investor ateekamu ssente ne bwe kiba 10 eki 100 shillings ng'ozitaddemu olukuŋŋaana lubeerewo. Oli investor okusinga ne Naggaga asinga mu nsi yonna ainvestinga mu bizungirizi, kubanga olw'ekikumi ekyo ky'otuwa ye namungi w'omuntu gw'olaba alokoka. Namungi w'omuntu alokoka kubanga lwa basajja n'abakazi abagatta ssente zaabwe. Bwe twogera ku ssente abalala bawulira bulala, naye ekituufu kiri nti naye mu mulembe gwa Mukama waffe Yesu ng'atudde nga bwe ntudde, obuweereza bwatambuzibwanga ssente.
obuweereza bwatambuzibwanga ssente abo ababanga basumuluddwa okusinziira ku Luka essula ey'omunaana. Luka essula ya 8 Bayibuli egamba era omukyalo ono y'omu yalemerako mu kaseera Yesu bwe yali amaze okuttibwa mu mubiri nga bamutaddeko ejjinja. Omukyalo ono yakulembera banne era ne bagenda bagula ebyakaloosa bagende bazirage omulambo. Amawulire amalungi gabasanga nti gwe banoonya taliiyo. Naye omukazi ono Bayibuli egamba mu Luka essula ya 8 ova ku lusooka okutuuka ku lwokusatu nti awo lwatuuka oluvannyumako katono n'atambula mu bibuga ne mu mbuga ng'abuulira ng'atenda enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Ng'atenda enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Bali 12 nga bali naye n'abakazi abawonyezebwako dayimoni n'endwadde. Mariyamu ayitibwa Magadalena eyavaako dayimoni 7 ne Yowanna muka Kuza omwanika wa Kerode ne Suzaana n'abalala bangi abaweerezanga n'ebintu bye baalina. So okuwaayo kwayambanga ne mu buweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu bwe yabanga agenda kuweereza teyakozesanga maanyi ge gali ag'obwa Katonda n'ayita ssente ne ziva waggulu ne balabanga empapula za ssente zikka ne bazirondalonda abatume bagende baweereze. Waliwo abaalina ama ofiisi abalina emirimu abakuŋŋaanyanga ssente zaabwe ne bayinvestinga mu bantu abagenda okukuŋŋaana olw'enjiri. So mwebale nnyo abateekamu ssente. Bayibuli egamba nti omwoyo gumu bwe gulokoka ebeera mbaga mu ggulu. Luka essula ya 15 olunyiriri lwa 7. Luka 15 olunyiriri olw'omusanvu. Bayibuli egamba nti omuntu omu eyeenenya aleetera eggulu lyonna okubaamu embaga. So mwebale tuwa ku ssente, mwebale obutawuliriza gasiya setaani gwawanda ne mugamba nedda nja kuwaayo ndi ku bantu 1000 nja kukola bweti nja kukola noonoonya akatono k'osobole n'okaweereza ku ssimu. So banne tusiima naye okusinga Katonda asiima. Era olw'okubanga Katonda asiima agenda kubakola bulungi mu bulamu buno ate ne mu bulamu obutaggwaawo. Finally nga njogera ku kwebaza, njagala kwebaza omwami Charles Kabogoza. Mwami Kabogoza eyakazibwako erya kulisi mu muzannyo guli gwe baazannyanga ne banne omuzannyo ogwo gwe bayitanga deception. Mwami Kabogoza weebale nnyo, weebalire ddala okuwaayo ebyuma byo, okuwaayo screen zo, okuwaayo leba, okuwaayo buli kintu kyonna. Mwami Kabogoza, Mwami Kabogoza, Mwami Kabogoza nkwatudde emirundi emeka. Katonda akuwa omukisa. Katonda akuwa omukisa. Weebale nnyo, weebalire ddala okuwangayo ebyuma byo, okuwangayo money power, okukola byonna n'obeerawo. Mwami Kabogoza ye tajja lunaku lwe tugendawo. Ku mulundi guno olukuŋŋaana lwali lwa Friday naye ku Sunday Mwami Kabogoza ne ttiimu y'abali batandise okwasembolinga. Bakola omulimu gwa wiiki namba ng'awaddeyo ebyuma bibuulire enjiri. So Mwami Kabogoza Mukama akole bulungi, akusanyuse ne mukyalawo n'abaana ebirooto byabituukirize, akikubalire ku abantu bonna abalokoka ng'otuwadde sawundi eyo. Ku luno byabadde birungi ekigenda ewala. Byabadde birungi nnyo nga tuwaliwo kyoyinza kugamba ti ate kino ate kino. Ababadde ku kituuti byabadde birungi, abadde batudde mu audience byabadde birungi, paka kwasembayo eri ku kanani waggulu ku ntikko byabadde birungi. Audio yabadde agenda ku radio yabadde mulungi, ebigenda ku TV nga birungi. Bw'olaba radio ne TV bawulira bulungi, kitegeeza nti aba True Vibes batuwadde sawundi omulungi. Ate entandikwa yali ya Good Friday butereevu. So akazendalo mbadde nsaba nkaddize Robert Mutebi naye akole paati ye ate kadde w'amakula oluvannyuma. Naye
ndowooza nkozeseza eddakiika eziwerako nga njogera ekiri ku mutima gwange. Yes. Tukyali butereevu ku Salt TV ne ku Salt FM kumwe abagenda maaso n'otuwulira nammwe abagenda maaso n'okubanga ate mutulaba. Nze nkujjukiza kimu nti era twatuula wano ne bakama banga babiri bano olunaku olwa bbalaza ewedde omusumba Bugingo n'asoma ennyiriri naye ng'ekisinga obukulu yatubikkulira ku bukulu obw'omulamwa gwe tukyatambuliramu ne gye buli eno ejjinja eryo lyalina okuyiringita kati bujulizi bwe buliwo. Mamisu osiriikiriddemuko wasembye kubuuza ku bannayuganda n'okusoma olunyiriri luli tugenda kubanga tuwanyisiganya omuzindaalo okulungamizibwa kwolina olunaku olwaleero abatulaba n'abatuwuliriza bye balinze. Njagala okwebaza Mukama olw'ekisa kye n'okusaasira kwe kubanga era atugamba mu Baruumi 9:15-16-17 gwakwatiddwa ekisa gwasaasira yasalawo bw'asalawo nti akusaasidde naye era akusaasira nga nawe oli available. Aha. Bible etugamba nti he has mercy on whom he wills. Ye asaasira oyo gwayagadde okusaasira. Ate era naye tugamba nti n'akakanyaza oyo gwayagadde okukakanyaza. Bw'olaba Mukama season gye tukyalimu oba bw'otunira omwaka gwonna n'emabega nja kuddayo kuva 2018 emimwa gy'abantu emibi n'emirungi gibaddeko nnyo kanisa gye bayita House of Prayer nti ojasanga ate guno omwaka oba mwezi before Good Friday nti waliwo aboogera obulungi nti Mukama ensi yagikola mu ngeri bweti nti n'abaana b'abantu basalawo bwe bati waliwo asalawo okuweereza Katonda ne wabawo asalawo okuweereza Sitaani teri ali wakati awo osalawo kimu era bw'okera n'ogamba kubanga ne Katonda waffe talya ku mmeeza emu ne balubaale bw'ogamba nti ogenda weereza bombi ye waabujja avaawo so sigala at the end oweereza Sitaani. So nga tetunnagenda mu lukuŋŋaana wabaddewo kye bayita omuyaga omuyaga ogwo ogubaddewo era still gubadde ku House of Prayer nti House of Prayer tekyakola mawulire yo go gennyini mawulire ne Pastor Bugingo buli we babeera House of Prayer buli webeera omuntu ne bwaba postinze ekintu kirungi ku House of Prayer libagulire kati nti ne wapostinga ekirungi ku Pastor Bugingo ogenda social media na postinga ekifaananyi kya Pastor Bugingo kigenda kola amawulire just kifaananyi n'obwotassako caption yonna so nti omulabe taking advantage buli situation ebaawo ye agira musumba yayogeddeko ku Sunday n'agamba nti singa kubadde kwejjusa mu buweereza bwe ndowooza ekintu kye yandibaddaga abannange Mukama bukyangampa yampa kino bagiyita Pentagon naye ate nenjagala okwebazeera musumba nti omukulembeze kye kikulu Katonda omuntu gwe yeesize okulembera abantu be aggwamu amaanyi ng'omuntu era okugwamu amaanyi kya buntu okunyiga kya buntu okunafuwa kya buntu omubiri naye okukola ki okulekulira oba okubivaamu ekyo Mukama kyaba atunulidde kyalinze nti of course ne Yesu Mukama waffe season gye tulimu ya Easter Yesu yalekebwawo abantu nti bwe tunulira ne Simon Peter yasigalawo naye era yamwegaana so he was abandoned he was betrayed yalibwamu enkwe yavumibwa yaswazibwa nti n'ekisembayo yattibwa kati byonna Kristo bye yayitamu nga bwe yatugamba nti teri muddu asinga Mukama we nga bwe yabonaabona kisuubire nnyo pasita nti kikyagenda maaso now omulabe agolokera mission nene tagolokera mission ntini ekintu kyonna ekitanyenya bwakabaka bwa Sitaani takiinaako buzibu kyobola atalina buzibu n'abantu genda mu ndongo talina bazibu genda ku social media olaba baliwe yali avumye nannyini club mu Uganda muno ani yali avumye abasogola omwenge nti oli anoonya director wa Nile Breweries oba waaki omuntu anoonye nannyini bbaala paka anoonye naye ani ali emabega wa nannyini bbaala
banoonya makanisa. Ani ali emabega w'ekkanisa, ani ali emabega w'okuyitibwa kuno, ali emabega wa music ono. So ojja kwesanga sitaani y'omulimu gwe kulemesa myoyo kudda wa Mukama. Eyo ngenzeyo nga ngamba nti season gye tulimu era before Good Friday Mukama yakakanyaza emitima gye yayagala kikakanyale. Lwaki? Era akigamba Musa agamba nti yakikola erinnya yegulumiza erinnya lye limanyibwe mu nsi yonna. So tulabye abantu nga emitima gikyakakanyadde kubanga alina obusobozi obukyusa omutima ogw'ejjinja ne gufuuka ogw'ennyama. Alina obusobozi obulokola, alina obusobozi obukyusa. Naye bw'akireka ne kibaawo kibadde kya kigendererwa kye ng'ekigendererwa ekikulu erinnya lye limanyibwe mu nsi yonna nti ye Mukama. So okwebaza nebaza Mukama nti yakakanyaza emitima. Ate era yalaga ekisa omusumba Luzias Bugingo kubanga gwe mukulembeze wa House of Prayer. Mwebaza. So bw'amala okuwa ekisa ate okulaga ekisa n'okkiriza n'oyimirira kubanga ne mu Bayibuli tulinamu omusajja eyalwana olutalo ne kaakati olukyamwogerwako olwa bannabbi ba Jezebel. Abaali abangi abataali 100, abataali 200, abataali 3, abataali 100. Olutalo aluwangula naye ate n'atya n'adduka ne yeekweka. Eriya adduka ne yeekweka ng'alaba kimususseeko. Naye ate Mukama akimanyi tuli bantu era addayo n'amunoonyeza gye yeekwese n'amulaga nti tali yekka, alina abaweereza abalala. Naye ki ekyaleetera Eriya okutya ate nze nzikiriza ne teyatya nnyo Jezebel kyali kizibu naye ekyali kisinga omuluma nti talaba balala bamwegattako nga ba Mukama, ng'alaba nga asigadde obwomu. Era yagamba Mukama nti asigadde bwomu nti abaana ba Mukama baali luddawa. Nkirabye nnyo nga bakuvuma oba nga bakulumba. Olw'ekisa kya Mukama abaddeyo abasumba ababulizi b'enjiri abavuddeyokko n'abalokole ababale abatali ba House of Prayer. Jasanga nga olutalo lwa House of Prayer lwanibwa House of Prayer. So nti n'abalokole abavuddeyo babale nti twerabira ekintu ekinene nga wabulidde enjiri ku Easter nti abantu tujanjawaza nnyo abasumba baffe ne twerabira Kristo. Nti omuntu yenna bw'alumba omusumba omu, omanyi nze nina kyenzikiriza, nzikiriza abooluganda okwevuma, sikkiriza atali wa luganda kubayingiramu lwaki bino bya famire. Toyina moral authority eyingira mu lutalo lw'abooluganda. Nzikiriza abooluganda mu Kristo okuba n'obutakwatagana, tuli bantu ate n'obuweereza buno busobola okuyingiramu ebintu eby'enjawulo. Naye nze sikkiriza mu Misiri kulamula mulokole. Ne bw'aba nina WhatsApp group gye nalimu omuntu omu n'apostinga ku musumba era nga in fact n'omukyala eyalimu ya inbox nga yakyewunya nnyo kubanga si ekkanisa gye nsabiramu ate n'omusumba doctrine wise olaba nga alinamu obuzibuzibu. Naye kasita yalumba omusumba mu WhatsApp group gye nalimu nga y'abantu bategeera, nali nina ng'omulokole singa asabire Kanani, ng'omulokole nali nino kibalaga nti teri akkirizibwa kurebukinga kanisa nga si wa mu kanisa. Omumisiri tatusalira musango, Omumisiri tatubuulirira, Omumisiri takkirizibwa kwogera ku mulokole kati ate n'okisusa kati ate oli ku musumba. Ekyo sikikkiriza wendi. So nti Eriya kye yayitamu okiyiseemu nze nkulabye nti Eriya yanafuwa si lwakuba kubanga olutalo lwa Jezebel lwali lutono kubanga era yabagamba nti Katonda anayanukuza omuliro ye Katonda. So olwa Katonda we lwali lwangu kubanga yali amwesiga nga mmanya jja. Kati olutalo lwa Eriya lwali ku baana ba Mukama bali ludda wanga ali mu lutalo bwe luti. So ndabye olutalo nga luli ku House of Prayer nenseka mu ngeri eno eya Paulo gye yagamba Abagalatiya abasirwani yabaloga. Neneebuuza era olusido waliwo nakisaako olumu status yange neŋŋamba abalokola ani yabaloga. Ani abagambye bwe bamala Bugingo alina media asobola okwerwanako, omusumba atalina media si mwangu. Ani abagambye nti Pastor Bugingo ali voko, Omumisiri bw'amala omukuba omusumba atamanyi na kyakola atamanyi kyakwogera ekkanisa yakatandika oba emazeeyo emyaka 3 naye nga bambi Katonda tamuwadde kisa kirwana.
tebamukube nti kasita mu settinga president omulabe kyayagala kuttayo nabbi ogwo bwatayo nabbi wa mukama omu abalala era nga sekulidde ekimuli neebasa Katonda olw'okunterawo omukono nesifa amasasi singa nafa amasasi president yali amaze okusettinga abasumba singa bakafaayo abalala nga 5 bamukaaga omulabe kyayagala akwateko nsobola okusibako ono bo tebategeera mukama kyakoze era naye singa kyasoboka nti Katonda tayinza kulwanirira musumba bandibadde bakatayo abasumba nga 5 ekitono ennyo okuva kati gwena kwera mwaka mulama na kitundu kasokedde nsimatuka okufa amasasi abasumba singa bakafanga mukaago bamusanvu kubanga manyi bangi abatakwatagana nga bo basobola okwekuba amasasi ate manyi bangi abayigganyizibwa olw'obubbi bwabwe nga batudde ku mataka g'abantu ge bataasasula nga bapasita misango ngigaana buganyi kujja kusolti so banditekinza advantage sitaani yandibadde akubye ekkanisa awo kati kibi nnyo okuba kyobadde ogamba nti abasumba beesulire gwa nagamba n'abamu ne baba basiponsa nga be basiponsa b'okukuba house of prayer b'okukuba bujingo b'okukuba salt media b'okukuba bujingo generally nga osobola ofuna abaana basuuka 100 n'obateeka abantu ne bakubulira abasasula nga pastor nti ne twerabira the great commission yagenda kubuulira njiri omuntu yenna abuulira enjiri ng'abuulira enjiri ne bw'oba tomutegeera ne bw'oba kasita otegeera kyabuulira ye muleke kasita otegeera kyabuulira kitegeeza oyo mutwale nga Yesu we yabagamba nti abo bakuŋŋaanyiza wamu naffe si balabe baffe so kati nti unfortunately mu biro byolaba nti olukuŋŋaana lutegekebwa nga lwa njiri kuvuba myoyo abalokole bajja ne bakuŋŋaana era nze kinsanyusa nga abantu bakuŋŋaanye ninda moment ya kuyita balokoka nti omuntu oyo yazze era nebuuza kati nalaba buli musumbe yajja bayita abalokoka neŋŋamba omulokole alwana kino talaba nti alwana Katonda kubanga Yesu we yasinkana Sawulo yamugamba lwaki onjigganyanga Sawulo n'amubuuza gwani n'amugamba nze Kristo gw'oyigganyanga Kristo ekkanisa agijjawo yabeerawo kubanga tewali kkanisa awatali ye ekkanisa ejja lwa Kristo abanga omuzadde bw'ona okuba omwana woyigganya ye so ekkanisa ejja ng'omusalaba guno guzze Kristo ekkanisa weetandika kati bw'abanga Katonda yatuukirira Sawulo n'amugamba lwaki onjigganya gwe omulokole olina garanti ki nti eggulu oliyina ng'oyigganya ekkanisa naye nati nakino nsaba okijjukire wabala okuleeta ekya Sawulo naye nsaba ojjukire nti sitaani yakozesa ku batume abatume 10 kwe kwava Yuda ate nga Yuda teyalina mwavu ye yakwatanga ensawo eyali omubbi ate era still ye yasobola n'okutunda mukama we so omulabe w'omuntu bayibuli yesomesa nti anaabeeranga wa mu nju kyova olaba ntandikidde wali mu Baruumi otandikira 15 naye olwo 18 lugamba nkakanyaza oyo gwensazeewo nti kibi nnyo okubanga mukama gwe gwasalawo akakanyaza omutima kitegeeza olwedde obadde oyinamu ensigo eyo kubanga Katonda takerangako kakanyaza mutima gwani gwa Musa lwaki yakanyaza gwa Falaawo so oyina okubanga nawe position gy'olimu nzibu ani Katonda nga watandika olutalo Katonda akebera mutima Yeremiya essuula ya 17 olw'omwenda n'olw'ekkumi Katonda agamba nti emitima girwadde endwadde etawonyezeka era yaga nti nkebera mutima okuwa buli muntu ng'omutima gwe bwe guli nendyoka muwa empere Yeremiya 17 olw'omwenda n'olw'ekkumi kati Yuda omutima gwe gwamufuula asobola okukozesebwa sitaani so waliyo abantu ng'emitima gyabwe migufu okuweereza setaani kubanga otunira omuntu nga jjo mu Easter Sunday nafukamidde ne nebaza abantu olw'obutawulirizanga kasasiro omubaka wa palamenti omu yampeereza ka vidiyo ng'omukazi ayogera ng'owulira alinga ayogera kyakakasiza ddala
ali mu America alikodinga moro gye bazimba nti Bugingo ali mu kugizimba mu sente za Pentagon mu musajja ali ena azimba ninga ne mukama mulungi kubanga ndudde n'okutuuka ku Loditole Entebbe omuntu yenbadaga namulabanga ayita wano ddala amaanyi ago omuntu agajjawa agali coding ekintu ekyobulimba n'akitambuza naye abeera ali available kati n'oli pastor kabona abagula boogere naye anoonya omuntu emitima gyabwe gikwatagana mangu kati oyo ali bweru ekyamutwala okuba ekyeyo yakivaako kati akuba buli kyeyo ekiriwo naye eyampeereza talina meseji gyeyongerezaako yampeereza bweza akavidiyo nesigala nga neebuza mu mutima gwagamba ki nti Bugingo ddala ali mu kuzimba moolo mu Amerika so bw'obanga weeraze nti wooli sitaani ajja kukukozesa ewaffe Buddu Masaka gye nzaalibwa bagamba nti omuti tegugwira ataliiwo omuti gugenda okugwira nga nawe wooli so mwegendereze nnyo abatuwuliriza oleme kubeerawo sitaani kukozesa beerawo Katonda akukozese be available for God not for the enemy because availability means a lot. Where are you available? Omuntu osobola okwebuuza endala sitaani abantu akyabajjawa ate tebagenda kulekeraawo kyobola bannafukamidene nebaza abantu temugenda okweyiwa mu Good Friday nga byonna mwabirabye ne byesirabangako nga mwabiwulidde ne byesiwulirangako ne musigala nga mubibuuka ne mujja kubanga guno omulimu guteekwa okumanyibwa nti gwa Katonda. Omulimu gwa Katonda sitaani agulwanyisa era nze omuke mbabulire mwongere okuguba mugube ate mugume eddiba kubanga bagenda kutwogerera paka Yesu Kristo lwalidda Pentagon ne bweri bezimbiddwa ng'ewedde era wajja kuba weekyogerwa tebajja kukkiriza ndi ssente zakuŋŋaanyizibwa kati abagandi zaawera dda ne zigwayo ne nzirya ate bajjaga nti zali tezisobola kukuŋŋaanyizibwa ezo za muhoozi oba za Museveni okumanya sitaani talina magezi nti bagamba nti establishment zonna House of Prayer Salt Media za government. How come government eremeddwa ozimba ekkanisa kati lwaki temugibanja lwaki temubanja government kanisa andi nkuga nti aboogera mwebale nnyo okuba ignowalinga naye tebagenda kulekeraawo bw'ebanga ewedde era bajja kulwa ne bere empty so omusumba bw'eba ewedde bajja kulwa ne bere empty kuba sitaani defense gyateekawo ya myoyo ayagala emyoyo giziikirire tasobola kukkiriza omujjeko abantu nga Susani Makula kyenva njagala okukola naye ayogedde ekigambo nga sikirowoozangako abantu banoonese ne beeyonoonera n'okwenonera n'obusanga ng'omuntu yenna tategerekeka engoye azoonoonyeemu abaana baabwe ne boonooneka amaka ne goonooneka abantu ne bafiirwa obuyigirize bwabwe n'osanga ng'omuntu eyasoma omwenge gwamumalawo naye Susani agambye tayinaayo mbadde sikirowoozangako tayinaayo babloga oba abantu banakyewa abalikodinga bavume omuyiisawo omwenge teri muntu yenna yali alikodinze ng'avumirira enjaga gyesibuka naye ku njiri maama ku njiri basituka. Obadde oyogera musumba ku bantu abavuma kwe bakijja abavuma ekkanisa omanyi kisinzira omulabe wo waba yekkanisa oli mulabe wa Kristo kyekisooka naye si buli muntu nti mulabe wa omulabe mukijje ku Samwiri ekisooka 16:14 wagamba but the spirit of the Lord departed from Saul and a distressing spirit from the Lord troubled him. Omwoyo wa Mukama bwakuvaako n'ofuna omwoyo omubi. Sawulo teyalina buzibu ng'alina mwoyo wa Mukama talina gwe yali ayagala kutta omwoyo omubi we yamwambala n'atandika okuyigganya. Bayibuli egamba mu Samwiri ekisooka essula 16:14 nti omwoyo gwa Mukama gwali guvudde ku Sawulo n'omuzimu omubi ogwava eri Mukama ne gumunakuwaza. Ekitegeeza teri muntu alimu mwoyo wa Mukama ayigganya kanisa tekiriyo. Lwaki? Omwoyo wa Mukama kye tuyita Holy Spirit
mukwano gwa kanisa. In fact buli kizibu kyonna tutandikire ku muntu gwe kinnoomu nti nobwokera noyonono ine kyekintu ekikulumiriza. That's the Holy Spirit. Ayagala obeere nga oterera mu kkubo olungamizibwa. Kati omwoyo wa Mukama ye Katonda yennyini bw'atuula mu ggwe akubuulira kukola mirimu gye, takubuulira kumenya mirimu gye. Kati buli muntu alumba ekkanisa alinamu omwoyo ogutali gwa Mukama. Amenya kasita omenya ekkanisa kubanga ye yamuteeka ku musalaba. Easter ekyamuteesa ku musalaba ffe okubeera nga tu existing ekkanisa okutandika okubeerawo kyekyamutwala ku musalaba nti ffe tu reconciling ne Katonda naye n'atandika eringa njiyite regime n'atandika olunyiriri olupya nti buli ayavaawo paka olwaleero n'aba najja after ffe tuli booze tuli banaaze. So katoyinza kubanga ekyakutwala kyova olaba kangereze ku bantu abaagala President Museveni amanyi ovvayo n'ayita abantu embizzi abakola effujjo mu Kampala kubanga ekyamutwala mu nsiko yali kasawulira abakubye bomb agazo pigs obanga si pigs banoonya wali barracks kusinga okunoonya wali abatamira kubanga ekyamutwala mu nsiko alabanga ki bakizanyiramu yamanyi omutango amanyi omutango ogwaweebwayo. His Excellency Kaguta Museveni the general Saabalwanyi amanyi cost amanyi price gye baasasula emirembe sijja nanka ni amanyi emirambo egyayika eruweero amanyi abantu amanyi famire ezamenyeka kubanga bali mu nsiko asobola okubanga ne famire ye yafuna obuzibu essaawa eyo kubanga teyalina mukyala we teyalina abaana be teyafuna chance ebeekuliza. Kati atuula n'agamba singa ono amanyi nti omukwano gwe ebudde bwe nali nina okuba n'abaana bange nali mu nsiko omudde bwe nalina okuba mukyala wange nali mu nsiko naye ate ne benalwana nabo baafa abamu baafiirira eggwanga lino. So kati cost eyo price eyo yokka bawulira ng'otabangula emirembe kimwanguyira okuyita embizi ye value y'ekintu. Kati value y'ekkanisa eri ku mutango eriramu obwaweebwayo nti yatuuka taata akkiriza omwana we omwana n'alaajana nafunako akakisa Musumba twali babiri nenjogerako ne mama Best Kemigisha ne mugamba wakikola otya okubanga okuza Kabaka ate nga mwana wo 3 years ng'ali ku ntebe yaseka noseka n'agamba kyekiseera ekisinga obuzibu kubanga ng'omwana akwetaaga omwana akwetaaga nga maama ate era Kabaka akwetaaga nga Queen Mother. Up to date akyakikola nti abala okibalansinga. Kati ekintu ekyo si kyangu. Kati omwana we tosobola keera n'omuzanyirako buzanyizi yamanyi kye yayitamu. Kati Katonda waffe God the Father amanyi kye yayitamu ng'omuzadde ng'omwana we amugamba lwaki ondese naye ng'obusobozi abulina obusobola okutta buli eyali awo. Bw'aba bwe yafa enzikiza yajja kaali kabonero ki nti ensi asobola ogisikiza yonna mu seconds n'agizikiza. Bw'aba yafa amagombe ne ganyenya ne gaggula abatuukirivu ne bafuluma ye Katonda y'omu eyali ne Musa nti ettaka lyayasama ne limira abasiru abaali bakoze ennyana. Gwe lwaki olowooza yita kikola ku Yesu? Naye olukiiko olwo olwali mu ggulu lwe tutamanyi omwana ye yagamba taata kaŋŋende taata n'amugamba genda n'amugamba kino ogenda kiyitamu nzikiriza ngeza nti olukiiko olwali nga batudde n'amugamba genda naye ojja yita mu mbeera bw'etyo n'ogisobola nti ye nkize wano we tutegeerera amagezi. Buli ekyaba ku Yesu yali akisuubira teri muzadde era nga ne Museveni bwe yayingira ensiko buli ekyaba we yali akisuubira. Kati nedda va mu kwekyo Museveni bw'aba musirikale nga bwe tumanyi nti musirikale omwana bwe yamukera n'amugamba ngenda mu magye oza ayitamu nkyagenda ayitamu tyosobola ofiirayo kale togenze mu magye okedde n'ogenda e Congo ng'aliyo olutalo amusuubiramu ebyo okudda n'obutadda. Kati kyetunulira tutunulira nti gw'olowooza alwana ekkanisa olw'ekisa. Twebaze nnyo Mukama olw'ekisa, twebaze nnyo Katonda kitaffe olw'omwana we yennyini nti atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaawe atwegayiririra buli lunaku agamba kitaawe muleke olwaleero anvumye naye ajja kutereera
singa ekisa ekyo tekiriiwo ekyo ne tuddayo mu biseera eby'abasajja abajja ne bagamba Luti n'abagamba kambawa abawala bambeerera ne bagamba baagala ki bisiyaga malayika ezo ezizze munda n'abagamba abawala bange embeerera kamba bawe ne bagamba baagala siyaga malayika kubanga bo tebalaba malayika balaba basajja bazze Katonda n'anyiiga lwa malayika mudduwe si mwana we n'anyiiga ngo alaba kati basusse batuuse ku extreme n'ayokya Sodoma ne Gomora naye kanisa ajogerako kirala kyova olaba era ne malayika zeebuuza who is man that you're so mindful of omuntu kyeki okubanga gw'omulowoozaako n'omuweerayo omwana wo in fact malayika only begotten son malayika baweereza abaffe ba malayika baweereza abaffe kubanga baatuma genda okole kino nti ne malayika zeebuuza who is man atuuse okubanga lwaki atuuse okubanga mukama waffe Kristo omuwaayo ku lw'omuntu omuntu yajeema kiki kino takigwanira ffenna tetugwanira musaayi gwa Kristo naye lyatugwaniza n'agamba nedda mbaagala njagala tuddemu tukolagane kati ekyo kyokka omutanga ogwo lowooza ku meeting eyali mu ggulu ey'okuleeta Kristo nakkiriza najja taata akkiriza n'omwana akkiriza babiri and the Holy Spirit they have agreed nti genda ku lw'ono eyatujeemera ate omuzze yennyini gw'oyagala okuyamba teyakkomerera kuba akafaananyi President Museveni ng'asindise General Muhoozi ewakkoni nti genda omwegayirira akomewo amusuubira kukola ki kumutta koni asobola okutta Muhoozi era bw'aba akoze ekyo aba akoze era we yamusindika wano baamutta baamutta Katonda bwe yasindika omwana we baamutta atukomyewo twamutta naye nga bw'olaba nti ye nga bwe wabulidde enjiri nti ensigo bwegenda mu ttaka erina okubikibwa erina okujolongebwa erina okuziikibwa esobole okudda lwaki kyekimu n'okufa kwa Kristo nti mu ttaka mwe yali aziikiddwa ye yali ali magomba amenyaamenya kyova olaba ensigo bw'oba wali osimbyeko ensigo gibikkuleko olabe wadde tenamera abantu bayinza ogamba naye bye wasimba nga tebimera wansi emirandira giri kufuluma so under the ground yali ali ku mulimu kati omwana w'omuntu teyamanya nti bwotta ate ozaala bulamu waliwo ekirina okufa kirala kizaalibwe kati naye kintu teyeeyo nti njagala kwogerako n'omukkiriza abatali balokole ensaba Mukama abasaasire nga naffe bwe yatusaasira kubanga temunnategeera kkanisa kyeki n'abalokole abalwana n'ekkanisa tusaba Mukama abasaasire nedda gwe walega ku kisanze esala sigirina musumba gw'oli mu busumba nze ndi mukkiriza eyalokoka bw'okera n'olwana musumba nze mmanyi Mukama gye yanzijja nti waliwo lwenjogera n'emikwano gyange ne bakubikira eyafudde nga mwakola naye omwenge mwanywa kika kyekimu nagamba yafudde ensigo kati ekyo kyolwana kati waliyo omulala gwe nnumirirwa ng'alinga nze era nga bwe mulaba wali ayatudde obulokozi nenga Mukama simanyi gy'omugye naye weebale simanyi weebale musaasira kubanga atugambye nti gwasalawo gwasaasira anti nange kati ono muwolereza abo basabire omulokole alwana n'ekkanisa muwolereza nga ntundira prodigal son basabire musumba ekyo kikyoko kuyitibwa kosi kwange omuntu eyalega ku kisa musumba nze ndabye abantu abamu sijjana nnenya basumba baabwe olw'ensonga bw'olokoka sukka omusumba akwadde buwi mulabiriza akulabirire naye olina okwesomera Bible ng'omulokole olina okunoonya Mukama ng'omulokole singa ava mu house of prayer nti otuuke ng'enkolaganayo ne Mukama eri ku level nti omusumbawo takusalirawo ne bw'aba afudde osigala olokoka osigala ate oli munywevu ku ddala lyerimu nti lwaki okola mirimu gya Mukama si gya musumbawo eggulu Mukama yagigaba si musumbawo naye agenda yimirira mu maaso ge nga bw'ogenda oyimirira mu maaso ge Katonda tatwala basumba mu ggulu atwala balokole so musumba alina leveri ey'obulokole genda omuyimiriza mu maaso ga Mukama waffe muyimirire ku layini egyo okeberebwe oli mu bitabo by'obulamu oba byakufa obwongo oba bwesera ayogera statement n'aziyitako abasumba bagenda mu ggulu naye kyategeezezza ti kasita kakutaana n'oddukira ku calling
ate calling n'ogifuula nga business neefuuka competition oli pasita naye wasiizinga okubeera believer tokyalumirwa kkanisa tofaayo oba tebakyalokoka ojja kuteekamu n'essente olemesa olukuŋŋaana gye luli gwe mulabe w'olukuŋŋaana oli pasita naye okukkiriza wakuvaamu n'obulokole wabuvaamu kati b'osumba bo bajja kugenda mu ggulu era mukama waffe yagamba nti si buli agamba nti mukama wange tiyalingira obwakabaka bwa Katonda bangi abalijjanga baga nti bagobagana emizimu abo si baweereza balagulanga abo si baweereza bakolanga ebyamagero bingi abo si baweereza n'abaganda naye muvewo endi sibamanyi kubanga mwakolanga ebyobujeemu n'olwekyo makula kyabadde yogera nze kyentematema kubanga okyogere ku spin noga nti abasumba tisibe bagenda okugenda mu ggulu naye mwabakkiriza omulokole yagenda okugenda mu ggulu so nga kyetaagisa okutegeera kiki ekirobera omusumba okugenda mu ggulu ntegeeza bannanga balina calling Katonda akakuwe calling n'amafuta agenkana gatya lwanira kiri ekyasooka sigala ng'olokoka era agamba sigala ng'olokoka kibanga bona ofuna obwa minisita sigala ng'oli munnayuganda kiri kifo era obudde bwonna ekikukiramingibwako kyakubeera munnayuganda bw'onookola ebintu nga eggwanga lino tolirumirirwa ng'oli minisita enkyabyo bye wakola bigenda kuddira kubanga obwa minisita kyambalo bw'osoma Maka 1:17 Yesu ayogera bw'ati follow me and I'll make you become fishers of men not disciples afena yatusindika tubulire enjiri tufuna abayigirizwa wanagambye follow me and I'll make you fishers of men yasoka bagamba mugoberera ngoberera male nkufuule avuba kati nga tonnafuukamu bakufuula nga tonnatandika vuba myoyo yasoka kufula kyova olaba omuntu yenna asumba nga teyalokoka aba mufere nabbi w'obulimba ye muntu akola emirimu gwa Kristo naye nga tamanyi Kristo era nga tamwagala so omukkiriza omuweereza wa Mukama you first follow Christ ekyo ekikuswaza mu ggulu then yasalawo gwa assignment gyakuwa I'll make you fishers of men kati lekerawo okubanga you a fish of men nga gwe tokyagoberera okoze omulimu gwa Kristo weebale akuwadde omulimu gwe naye yeyo kyamwagala so lwaki eyo tugenzeyo nti ndabye ebintu nga bigenda mu maaso ng'omulokole biruma naye ate ebimu mbisuubira kubanga ne Kristo baabimukola abamukola baali bakabona baali bafalisaayo kabona omukulu mu biseera ebyo yaleeta ekiteeso nti temukiraba nga kigwanira okufa okw'omuntu omu tutaase abangi naye kambawe ku mawulire amabi ate nga malungi eri ekkanisa amawulire amabi mu Isaaya 41 kantandikie ku nnyiriri olw'omunaana but you Aloysius are my servant Ujingo whom I have chosen the descendant of Abraham my friend you whom I've taken from the ends of the earth and called from its farthest regions and said to you you are my servant I have chosen you and have not cast you away fear not for I am with you be not dismayed for I am your God I will strengthen you yes I will help you I will uphold you with my righteous hand behold all those who are incensed against you shall be ashamed and disgraced they shall be as nothing and those who strive with you shall perish you shall seek them and not find them for those who contend with you those who war against you shall be as nothing for I the Lord your God will hold your right hand saying to you fear not I'll help you Isaya Masumba lwaki Isaya 41 okuva ku 8 Masumba lwaki tazitudiddemu kuba mpuliddemu n'erinnya lye erinnya Bayibuli musumba nga tunagenda awo erinnya oliteekawo era bw'osoma sangawo linnya lyo oliwawulira Yakobo ffe buli nnyiri mwe tuva era message ennyumidde nnyo evudde mu kitabo kyasomye
naye musumba ajja gituddiramu mu Luganda naye for now amutukirize abatulaba n'abatuwuliriza tugenda kubanga tuwummulamuko katono bwe tukomawo awo wennyini we tukomye we tugenda okubanga tutandikira mwenna abatuwuliriza tukwaniriza waka eri ebisanyusa eri wifi buli wamu eri spiidi za intaneti ezawaggulu eri obukuumi eri obuyambi obuli mu ddaali lisooka eri okwanguyirizibwa tukwaniriza waka eri MTN Wakanet intaneti ensukkulumu eri buli maka kyalira www.mtn.co.ug kasale Wakanet tukwaniriza waka nga tuli wamu tewali kitulema. This year, muwangulanga Chinawolovu. Kumchakala, muwangulanga Chinawolovu. Kumchakala, chovola bangandi musanyufu. Manyaganyeza kisate pros, kola y'abantu kiwatule. Bana imujja munyoloko boom byadala. Tuwangule ebiraboze nawakutekera eri byabamwe ebiri. Kumchakala is back. Buy Rock Boom. Check under the cap. What you see is what you win. Essaala ya Mukama waffe. Matayo essula y'omukaaga olunyiriro olw'omwenda. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye otulokola eri omubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Soul Television, Femunyo. Tubebaza bwebaza mwenna abatwekuumiddeko abatulaba n'abatuwuliriza nti mwebale mwebale butava ku Soul TV
mwebale butava ku Salt FM naye ekisinga obukulu mwebale butava mu musumba wammwe mwebale mutava mu musumba waffe Aloysius Bujingo ebbanga lyonna ne mutambulanga wamu naye mu mbeera yonna mu bisoomooza n'ebitasoomooza affe tubebaza bwebaza nti mwebale nze kimu kyenyinza okubagamba nti Mukama akibabalize kyekyo nze kyenyinza okubagamba naye nga mwebale nnyo tukyagenda mu maaso ne omusumba Bujingo wamu n'omukyala Suzani Amakula Bujingo essaawa zino baziwaddeyo olw'okwebaza abo bonna abaavuddeyo abaabaddewo abaabeerawo ababaddewo wamu naye mu nteekateeka zonna ezibadde zigenda mu maaso naye n'okusingira ddala mu nteekateeka ez'okusaba okwa Good Friday ezakulembedde ate Easter oba Sunday ey'amazuukira. Mukama abeere wamu nammwe era akibabalize. Bwe twagendedde mu kuwummulamuko katono Maama Susan Amakula yabadde n'enyiririza asomye Isaaya essula 41:8 tokyajjukirawo Isaaya essula 41:8 Bayibuli ng'egamba nti naye ggwe Aloysius omuddu wange gwe Bujingo gwe nalonda ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwange gwe nakwatako okuva ku nkomero z'ensi ne nkuyita okukujja mu nsonda zaayo ne nkugamba nti gwe muddu wange nakulonda sikusuulanga totya kubanga nze ndi wamu naawe tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo naakuwanga amaanyi webale nnyo Mukama weewaawo naakuyambanga weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange laba abo bonna abakusunguwalidde balikwatibwa ensonyi baliswazibwa abo abawakana naawe balibanga si kintu era balibula olibanoonya so tolibalaba abo abakuziyiza abo abalwana naawe balibanga si kintu era ng'ekirerya tiwakomye kula 13 kubanga nze Mukama Katonda wo naakwatanga ku mukono gwo ogwa ddyo nga nkugamba nti totya nze naakuyambanga. Susan enyirira ezo azinsomedde n'azisomera n'abaweereza mwenna abali abaziyizibwa abavumibwa abalwanyisibwa era nga nkutegeeza nti woowulidde nti Bujingo woowulidde nti Aloysius kuteekawo amannya go olw'ensonga Bayibuli yali tesobola kussaamu amannya ag'abantu obumbi 9 kati obuli mu nsi yonna wabula buli asomamu amanyamanya nti awali Yakobo awali Isirayiri weewo naye waali n'abali wano ffeeko olwaliro ku Kanani amanya gaffe bw'ogateeka mu Bayibuli bateekyava ku ttaka ababadde mu Good Friday amanya gabo bw'ogateeka mu Bayibuli bateekyava ku ttaka. So ebisuubizo bino by'ebisuubizo by'abakkiriza olwaleero oziyizibwa naye nkyojja kunoonya abali bakuziyiza nga tebakyasobola kulabika. Olwaleero waliwo abeefudde ng'ab'ekitalo naye nkya ojja banoonya nga tobalaba. Nange njala bongera olunyiriri mu Zabbuli eya 37 onyirwa 35 Zabbuli ya 37 olunyiriri olwa 35 olwa 36 Psalms 37 verse 35 to 36. Simanyi by'oyitamu olwaleero ne Bayibuli egamba bweti nti nalaba omubi ng'alina obuyinza obungi era ng'agulumidde ng'omuti ogumeze ku ttaka lyagwo
edda ennyo nga abantu bakyassaamu ennyo ekitiibwa ebyokulima. Omuntu yali asinga okubeera ow'amaanyi bamuyitanga wa agriculture. Owa agriculture yajjanga mu district n'alaba ettaka n'ababulira nti wano bijanjaalo, wano binyeebwa, wano pamba, wano kawo. Omulimisa waffe Masaka tebabonabona nakyo bamuyita wa kagirikaca. Kagirikaca olwo boogedde agriculture. Awo akagirikaca agenda kujja alaba ettaka. Kati njogedde ekyo ng'angamba nti oba akagirikaca oba wa agriculture awantu weyagamba nti simbawo kintu gundi kyabalanga naawe ne weewunya kubanga yabanga n'obukugu. Simanyi oba ennaku zino offices zikyafaayo okusindika abalimisa abatali balimisa wabula aba agriculture aba identifying nti ekirime kino kibale wano. Kati Bayibuli egambye kino nabo omubi ng'alina obuyinza obungi era ng'agulumidde ng'alinga omuti ogumeze ku ttaka lyagwo. Ettaka si lya miti gyonna. Kyova olaba waliwo byetwegomba naye nga tetusobola birima wano. Ng'ojja kwagala apples naye ng'ewa mwe tizibalawo. Ojja kwagala guava naye ng'ewa mwe tizibalawo. Ojja kwagala bino byotera okulya biki? Grapes. Ojja kwagala grapes naye ng'ewa mwe tizikola ki? Tezibalawo. Kati ettaka omubi asobola okwesimbamu n'abanga omuti omubi asobola okwesimbamu n'abanga omuti gwe ba-identifyingira ettaka nti awo naye takutiisanga. Olunyiro lwa 36 lugamba naye bwe baayita laba taliiwo era namunoonya naye tiyalabika. Omubi yali alinga eyamera omuti ogwamera ku ttaka lyagwo. Oluvannyuma yabula. N'olwekyo buli ekikwesimbyemu Mukama waffe Yesu ke yawangula ku musaalaba e Gologoosa kijja kubula. Naye twebaza Katonda nti naye mu kulemesebwa okwo okungi naye mu kuyiganyizibwa okwo okungi mu persecution erimu n'okubandika tulina ebiwundu by'amasasi nga tetubeerangako basirikale tuli bawanguzi. Tukyasobola okuyita abalokoka, tukyasobola okukuŋŋaana. Siinayo lanca wagenda banetuga nti eno abantu tebazze, abantu balokoka, abantu bawuliza radio, abantu bawuliza TV. Era munda muze mbagumya abadde mbagumya oluli gabaga nti mukape eddiba era mwongere okuguma eddiba kubanga kino ekintu sijja kugwa lwaleero tetugenda kwegatta ku sitaani. Tujja kusigala nga tulwanyisibwa. Okulwanyisibwa kwe tulwanyisibwa kasengejja. Gwe bw'obiwulira bye boogera obitwala naye bw'oba obitwala nabyo bikutwala mu ggulu kubanga ffe goolo eyaffe eggulu. Katonda agenda tusaasira Pentagon ejja kuzimbibwa naye si kyekizimbe kye twagala okumaliramu obulamu bwaffe. Buli kye tukola ku nsi tuli bakukirekawo. Goolo yaffe ggulu. Bw'oba owuliriza by'owuliriza n'obikwata ebyogerwa ku mukingo, bw'owuliriza byonna bye baba boogedde n'obikwata gwe n'odda emabega. Ekibuuzo nti oyo akuzizza emabega ayina destination ennungi nga bwe wandigoberedde enjiri. Kuba nze saagala bagoberezi, nsaagala kungoberera, sina gye nkutwala. Njagala ogoberere Kristo gwe mbuulira era nawe gw'ogoberera kubanga nange gwe ngoberera. Njagala omuntu agoberere Kristo. Njagala omuntu awulirize ekigambo Mukama kyantumye buli lunaku. Katonda ntuma ekigambo. Era mwene essaawa yaffe njagala tuddeyo ku mulamwa gw'omwaka guno. Katonda yakimanya ng'omuyaga gujja okujja nga si ffe tusalawo nti gujje nga gufaanana bwe guti naye n'atugamba nti be still and know that I am God. Muyimirire oba musirike mukimanyi Katonda. Be still. Katonda yalengera omwaka bwe gufaanana ffe n'atuwa kuguma. Nkubuulire ebintu ebimu mbyewalira ddala obiwulira bye banjogerako era nwana mpulirako bitono n'ebitono ebyo bye mampuliddeko ng'ekyo kye nayogeddeko lwakuba nti abakimpereza babadde babuvunaanyizibwa ne ŋŋamba owa kankyalesitinge
mbeko kyenjogera kwekyo ekigenda maaso Bujingo mbere n'ekizimbe mu America nga kizimbibwa ku speed ya yiri imagine bingi bajja bisaawo bingi bajja n'ennyonyi bagenda gikola ng'erikamenya gange Katonda atugamba aligumiikiriza paka ku nkomerero yalirokoka musumba wano tulokose nga twatudde obulokozi naye Katonda paka nga Yesu akomyewo tukima obanga tugenze nga tufudde oyina okumanya nti olwo olugendo lwonna ffenna tetumanyi oba Yesu adda kati nti asobola okusanga ng'oli mulamu naye waliwo baagenda osanga ate nga bafu abazuukiriza obulamu obutaggwaawo so enkomerero yesobola okuba kudda kwa Yesu bakuziikibwa so oyina okugumiikiriza ekigambo kye bayita okugumiikiriza musumba omuyaga guyina okubeerawo era gugenda kujja kizibu nnyo okusanga ekkanisa etalwanyisibwa kubanga sitaani gye yava amanyiyo kati ffe ekirowoozesebwa tukubwa nnyo lwakuba tuli mu limelight yes naye buli kanisa ekubibwa sitaani amanyi ffe kye tukolerera kubanga yakirimu sitaani amanyi eggulu kyeki amanyi glory eriyo amanyi ebiriyo amanyi teri kufa amanyi teri ndwadde katayinza kwagaliza kye yafiirwa musumba genderera nnyo abawala abakyamya abawala bannaabwe afiiriddwa embeera yasugula agirina terina mugaso terina ki kati golooza tebafumbirwa nga tisimbeerera mu kifo ky'okukozesa ekyo ayamba ono yeekuume kati ye sitaani alimu eyo yajja kubba kutana kuzikira ajja kubbako eggulu kwagala butayagala nobwoba walokose omwoyo gwo yes nobwoba walokose ajja kuzikiriza final ogene mu geyeena nobwoba walokose Katonda akusaba kimugumiikiriza guma nga bwokkiriza bikiriza guma oyibiyitemu nti omukyala yenna oba omwami yenna abafumbo bakimanyi nti waliwo oluusi obutakkanya obaawo ebizibuzibu ebibaamu naye agumiikiriza paka ku nkomerero yawangula yaba n'obufumbo waliyo ababuva mu wiikisi ezo era ezo wiikisi ebbiri wezigwako abatakyayitibwa misses kitegeeza ekitiibwa takyakina naye bw'oba olina kyokolerera ojja gumiikiriza kati omulokole yenna ky'olina okumanya sitaani ali mu lutalo lwa kubuza ate agenda kukubuza mu bintu by'obeeramu mwagenda okukozesa social media ajja gikozesa abalala akosa pornography okujja mu kanisa abalala agenda funa ekintu kyayitamu kati ennaku zino luli edda bwaliwo statistics ezafuluma nti abantu abagenda mu church abantu abakola ki abantu abaira online internet kati abantu balinyo online so online okusingira ddala social media now social media ye sitaani anoonya mukutu nga ne Katonda bw'anoonya omukutu ogubulira enjiri so ne sitaani anoonya emikutu egibuza kati olina okumanya nti mulembe gw'olimu mujeemu omulembe gwe tulimu mujeemu gwe mulembe ng'omuwala yeesalako amabeere n'afuuka omusajja gwe mulembe ng'omwana akuba kitaawe ne nnyina gwe mulembe ng'omusumba asobola okuleeta irizi mu kituuti gwe mulembe mujeemu nnyo nti abaana gwe mumanyi ng'omusumba yes nga yafuuka mulogo yalindirira amaanyi ga Mukama azuukize n'abafunga alaba tegajja gwe mulembe ng'ensi n'agenda aganoonye wa sitaani ensi ng'eyise etteeka tekyokwogerako ne ku kanisa ku bulokole laba be watchful nti omulabe agenda yita mu kkubo kyayagala yita mu lino
tajja kunfuna. Be watchful. N'olulimi lwennyini olugaana abantu okukuŋŋaana lufu nnyo. Olya akuvuma buvumira era mukyagenda eyo era mwasirwala birigammwe era oba baabalogwa muni nze sisobola kugenda language gyakozesa okusuuza obulokozi eri too demonic. Siga nti abikula Bayibuli nti akugamba nti jangu tusabire wano tena wagamba kusabira era bawona siri social media akugamba bugambi butadda mu kanisa ng'akuvuma ng'akuwemula ng'akulaga nti omusumba w'omubbi naye nga takuwadde option baana ba setaani abawedde emirimu naye neebuuza musumba era kyobola batwazze kwebaza abantu abawulira gasi oyo yenna ne basigala nga nti setaani tukugudde mu lukwe olina omugwa mu lukwe tugenze mu kyaki omanya sitaani ayagala kubbako ekirabo ky'olina kuŋŋaana kusaba kubeera mukkiriza naye nti ekyewuunyisa teri mulokole yali alumbye mu Misiri ku ssente ozitwala mu bbaalo zinywa mmwe lwaki mutulumba ku kimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo so nga kati waliwo waliwo yasangidwa n'obukadde talina wadde yabunywedde ku Easter naye emitwalo ebiri gimuluma omanyi lwaki sitaani amanyi bw'owaayo ekimu eky'ekkumi ebituli by'eggulu bigenda kweggula ekyokubiri zigenda contributinga ku mulimu gwa Katonda mu kubulira crusade zitazaagala naye akimanyi nti buli lwowaayo ssente mu kkanisa waliwo ekijjira kalinga omwana ogondera muzadde we kuliko ekijjirako ekigambo connotations ezitegeeza Katonda mu Bulaaya tebazikkiriza naye bw'owandiika ku number plate n'oteekako nti sitaani buli muntu akuweefingira oyitewo teri ayinza bw'oteekako akawanga ak'abafu bw'oteekako ekigambo ekiwemula tewali agana number plate kufuluma naye gavumenti tegigaana naye okuteekako nti Jesus is Lord ogwo musango muloopi waliwo ne gwe baaloopa nga ekipaala kiri ku faamu ye Jesus is the way, the truth and the life mu faamu eri munda yalaba bulabe nga bamusaaviise nti abantu abavuga emmotoka nga bayitawaawo balengera ekipande ekyo ne babeera offended so ogenda kusanga nga gwe mulembe gwe tulimu gwe tulimu kati nga gwe omukkiriza olina kwegendereza tobeera kwabo Katonda bayogerako abagenda obuuzibwa tobula nti omuntu omulabirabera nga sitaani yamwogeza atudde ku kasimu ali ku social media akuvuma obusiru obwa buli ngeri naye ate n'abavuma language ye teyina weekutwala n'abavuma njagala bawa ku mawulire amabi amawulire amabi gali mu Matayo 16:18 yagamba tulina remote akuliriza asobola okujjawo nze nsalawo bakulisagala malala go nze nsalawo kati gwe tweragirako yalina remote yasalawo nti kati golokoka yasalawo nti kati tambulove wano genda mu kibuga komaawo sinkana abeewammwe basi yagudde emubenda awo katugambe kala abadde mu basi balina okufa ate owa boda gwe yagwiridde laba owa boda gwe yagwiridde ali ku bibye so omuntu gwe muyise muntu nti kale gwe mwesimbamu Katonda gwe mufuula mutwe munnammwe gwe mwagala olowooza mwononeyonoona omulimu gwe kamubanyonyoleko bwe bati is called God Almighty Katonda nannyini maanyi gonna n'obuyinza bwonna byonna biri mikono gye Kaana yamwogerako ngatta
era nga akola ki agaba obulamu alamya oyo kerodde yakera bukeza abantu ne bamugamba bannange eddoboozi eringa lya Katonda si ye yayisituka malayika ye yasituka awamu teyeetaaga kutuuka alina abaweereza omuweereza we yakuba oluyo n'avaamu envunyu mu mutwe n'olwekyo amaanyi g'emiryango amagombe ge gasamye nga sitaani yennyini yasituse tasobola kanisa sitaani yennyini bw'asituka kati va ku mmwe abantu naye sitaani amanyi okukozesa gwe oba okozesa emizimu gye nga gy'atumye nti emizimu agituma ne giyingira omuntu Yesu bw'atuuka gifuluma gimumanyi gimutya kati olaba bakama abo abakozesa bamumanyi bamutya kati gwe n'oyongera okuguma oyo noona omulimu gwa Mukama gugwewo nze njaga kulabula nti ago mawulire mabi eri obulamu bwo emabegaawo wasaba essaala naye just bannayuganda twerabira nnyo wasaba essaala ng'eri mafuta kubanga ekkanisa yali eyiganyizibwa naye bannayuganda tebanootinga waliwo omuvubuka eyafa mu Nakatemba kamwogereko eyafa emabegaawo bu vidiyo singa odde emabega nolaabwe yavuma house of prayer ne Bujingo mu Nakatemba eyafa emabegaawo sibiwuliranga ndoza waliwo akasaba essala wayitawo myezi 2 ate yali yakamala okukola vidiyo esembayo ng'avuma kanisa essaala eyo nagijja ku mutima gwange oba nawuliranga kubanga ne Katonda waffe tuli baana omwana ew'omuzadde aloopa era nze sikiriza nti omwana omuto aba n'olugambo omulimu gw'omwana buli muntu gwe Yesu gamuloopera positioni y'omuzadde kwe kuwuliriza omwana kyaloopa omwana asobola okuloopa n'agamba ddadi olyangu asobola okugamba ddadi bankuba taata alinda kumubulira ani akubye kati taata kitaata batuli bubi nekiddakaani nerinnya tulimuwa tumugamba gundi negundi andi bubi kati olinanga taata situka ate waliwo abazadde nga tasituse leero essaawa yonna wasitukira omwana we bw'aba tafuddeeyo kyoyitamu kati ali ku mwana we so kye batamanyi omuntu waba simukkiriza because tomanyi nkolagana ya taata naffe kyekyo kyagambye amaanyi g'emagombe tegali giyinza kati gw'omuntu akusobola bw'aba asobola sitaani gwe temuli so abantu abamu gyesi tebalabula bikigenda mu maaso naye awo nasitukiraawo bwali busungu bwa mwoyo era nga buli divine nti olwawo okusanga omuntu ng'akoze vidiyo avuma musamize ali kusaba liri bubi ne babuuza bane amaanyi ga Katonda ffe galowoozebwa okuba nti wakumanyiira paka ku ekyo so nze neebaza Katonda ndabye ennyiriri nga zituukirira ndabye persecution siryerabira nti twagwa mu masasi Richard nafa nga ntunula simanyi ngeri gye navaawo awo ndabye abavuma ndabye abakola buli kintu ku lwa Kristo teri alina kyammanja okimanyi bakabona basasula abasirikale bagamba omulambo gwa Yesu gwabbibwa teyazuukira omuvubuka omu gwe twasinkana yagamba kabona wa Uganda yamusasula agambe Bujingo teyakuwa masasi nkugambe nze ngenda okwogera ekintu mba nkimanyi bonna abavuma ekkanisa eno tekuli asasulwa musamize bonna basasulwa basumba yagamba bamuwa kakadde kamu ye talina buzibu ku pasta bonna basasulwa basumba kamu era basanyewo kanisa basasulwa basumba so naye ebyo byonna tugenzeeyo nga tunuulira gundi ekyaliwo naye ate tekyewunyisa kubanga era abasumba be baatuuzanga miitingi ez'okutta Mukama ffe waliwo miitingi eyatuula mu kitabo kya Matayo essula 27 Matayo essula 27 yatuula Matayo 27 ayatula Matayo essula 26 Matayo essula 26 okuva ku 57 Matayo essula 26
49. Matayo sula njagala meeting yatula eyakabona waliwo eyakayafa Kayafa ogituuse Matayo sula meka Matayo sula meka 26 Matayo sula 26 okuva ku 57 ne bali abakwata Yesu ne bamutwala ewa Kayafa kabona asinga obukulu Matayo 26 7 ne bali abakwata Yesu ne bamutwala ewa Kayafa kabona asinga obukulu ono si senkulu mandwa si mukulu abasamize kabona wa Katonda abawandiisi n'abakadde gye bakuŋŋaanira abawandiisi n'abaki n'abakadde abakadde bona baba ku ddala ly'abasumba naye Peetero n'amuvaako ennyuma wala okutuuka mu kigango kya kabona asinga obukulu n'ayingira munda n'atuula n'abaweereza alabe we binakkira naye kabona naye bakabona abakulu n'ab'omu lukiiko n'ab'omu lukiiko bonna ne banoonya obujulirwa obw'obulimba ku Yesu bamutte nga bye banoonya byonna tulimbe kino tulimbe na kino so ensi esobola okukyamuka era abantu abasaba Balaba tebamanya kye bakola babagamba bugambi okole kino babagamba bugambi awo nga boolera bagamba abantu social media nti bwe mutuuka ali bagenda kuleeta Balaba ne Yesu wadde Balaba is the worst criminal ne mugamba bugambi twagala Balaba era ne Pilato yawunga tiyakikkiriza nti ensi eri mukukyantinga ng'esaba Balaba yabaawonyezebwa Yesu yabaakomerwa so n'olunaku olwaleero bakabona abakulu kye banoonya banoonya obulimba bwe banaateeka ku musajja kubanga fayiro zonna ezaamuliko tekwaliko musango ne banoonya obulimba so bagenda kunoonya nnyo obulimba naye ku kkanisa ne ku baweereza ba Mukama naye akasengejja nsaba akasengejja okabuuke oleme okubeeramu abo abayiiya obulimba nga tebalina gye bagenda kukulaza beera munywevu gwoolo ggulu ate n'obulamu buno waliwo ekigenda okubaawo togenda kuva mu nsi muno nga tosanyuse ojja kusanyuka ekyaleetera Yesu okuzuukira akomewo gye tuli ate n'atagenda butereevu mu ggulu Bayibuli egamba nti kutuwa maanyi ebikola batume essuula emu olunyiri olw'omunaana Bayibuli egamba nti muliweebwa amaanyi era twabadde tugamba nti post resurrection kiki ekiddako Yesu ng'amaze okuzuukira kati awo lwe tuweerwa ddala obuyinza n'amaanyi okukola omulimu mu maanyi amaanyi gano bwe bagakuwa kitegezo nakyogenda okulwanagana nakyo bw'onafuwa amaanyi ge bakuwadde oba oga disappointize Bayibuli egamba mu kitabo kya bikola batume essuula emu olunyiri lwa 8 nti naye muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bonna ne mu Samaliya n'okutuusa eno babugingo gye batudde ne bamutebi n'okutuusa ku nkomerero y'ensi kati mu kaseera kano nga tumaze okujaguza amazuukira saba ate amaanyi kubanga byogenda okukola byetaaga amaanyi naye n'omulabe w'okumuwangula weetaaga amaanyi Friday kati tukoledde wano waggulu owulira kyaki egenda maaso ngenda kwanointinga muntu ku muntu batwole amaanyi kubanga baddeyo mu mirimo olwaleero lwolabanga olwa Easter Monday gweoyinza obitwalanga ebyokugayala naye ayagala okugalewo bizinesi yo yagenze wala nga agenze kunoonya maanyi gakusuula tatudde lwofuna akadde akasse n'amaanyi ga Katonda akawulirayo ekigambo kya Katonda kakozese
bakozesa ekyokubiri mbegayiridde nnyo muleme okweyinuliranga ku mikutu gino Mukama gyatuwadde mulembe guno kubanga sitaani yagikolerako nnyo sitaani yayagala olekerawo okuŋŋaana ogambe Kasanja kuba mbiraba ku ki eno gye tuliko kati TikTok naye ku TikTok okwayagala okulabira sitaani ayiyeeyo ebirala bingi bw'omala okulaba puroguramu eno ebiddako nabyo byetaaga era nze mbasabira buli kaseera abalabira ku TikTok ate obuwemu n'obuseegu ebirala ebiri eyo oleme kubyettanira bireme kusikiriza TikTok eno esaana bw'omala okulaba enjiri bw'omala okulira ekigambo kino vaako kubanga bw'otovaako bagenda kweyambulira okwo bagenda kwogera buli kigambo ekitajja waliwo ebigenda okujja okukakkanya okukkiriza kw'obadde ofunye so kyova olaba waliwo gazetted places ebifo ebyabulibwanga byakusinza bw'ogenda wali esinzizo lyewaba ate wanjawulo nnyo ku mukutu guno gwa TikTok ogwoliko ku sinzizo ne bw'onoosangayo abakuba ebikokola ne bw'onoosangayo aboogera ebitakwatagana ate tolina nnyo birala by'olabawo waliwo ekifo nga Mukama aba akyawudde kyova olaba ettaka no tuliyita Canaan land ettaka eggimu era ettukuvu erya Katonda lyeyawula mu mulembe guno omuntu yenna awuliriza ebigambo ebyogerwa ku bugingo oba ebyogerwa ku kyaki sooka otuukeko ku Kanani otambule okuva ettaka gye litandikira okutuuka gye ligwerako otumulira baago magezi ga muntu otumudde oba obwo obugagga bwa muntu nze ndowoleza ddala nga n'abagagga baludde mu Kampala okuva mu myaka gye7 bwe bagatta ettaka lye balina mu Kampala teriwera ttaka lino abalala balina puliisi balinako ebizimbe ebinene naye nga tugambe singa ebizimbe byabwe bizoobiriraniganya tebawezaako ttaka Mukama lyalina mu Kampala wakati so ffe tetuli surprised naye kitukomyangawo bulijjo ne twogera nammwe kubanga tetwagala mugule Katonda tesobola kubanga yatuwa ettaka lino nga tajja kusobola lizimbako omuweereza obusinza okuluma setaani buno bwa House of Prayer n'omuweereza asinza omuluma tuwezezza emyaka 14 tulinako ekkanisa etalina bisenge eno puroguramu gye tuliko kati abantu bali live mu Canada bali live mu America bali live mu Buwarabu bali live mu Europe bali live mu Asia yonna bali live mu Africa at least nze ndi muntu ali specific akwata ekintu n'enkiremerako ne ngamba kino Mukama kyaŋŋambye abantu bennoonya be bantu abawulira olulimi luno nga kyenjogera bakiwulira era sigenda kutala kubanga I know my niche, I know my calling manyi bantu ki Mukama be yantumako era abantu bangi bantuukidde ne bangamba kale bwakimbera olukuŋŋaana ng'olwo lunene funawo omuvunuzi n'ab'oluzungu bawulire ab'oluzungu babakoledde enkuŋŋaana endala luno lwe lulimi lwenjogera Mukama lwe yantonderamu era lwempeererezaamu naye taata n'abatuluma nabo tebakozesa lulimi lulala alikodinga nti ndi mu kuzimba molo mu America talikodinga mu luzungu wadde ali mu America kati gwawulira olulimi luno Mukama gwe yatumako weegendereze bubaka ki bw'otwala oyagala kuwuliriza ani nabagamba era nziramu bagamba tunaatera okumaliriza gy'ebintu bisatu ebikola omuntu oba ebimumenya ekisooka ebigambo byawulira ebigambo by'owulira bwe bitakumenya bikusimbira ddala ekyokubiri byolaba n'amaaso go bwe bitakuzimba bikuzimbulula ekyokusatu byosoma kati mu kusoma wano tetuliiwo nnyo kusinga tuli mu kuwulira na kulaba era omuntu alaba akantu ke boogedde ku bugingo nga tajeti yaabwe yakutta lukuŋŋaana tajeti yaabwe yakutta kanisa tajeti yaabwe yakutta intagulite ya bugingo n'amala okukawulira n'okukalaba n'afowadinga
n'aweereza gurupu oba n'aweereza muntu munne. Imagine eyasasuddwa empeera gy'agenda okufuna maaso ga Katonda naawe ogenda kugifuna nga tolina wadde ekikumi ky'olidde. Why are you forwarding false messages? Oliko basasudde bw'aba alikodinga akugamba tambuza video ye bamusasudde agenda mugeyena nga alina kyalidde kati gw'ogigenda mugeyena nga obadde ki ng'otambuziza video. So choose to spread the good news. Salawo okusukumanga amawulire amalungi. Era njala kwebaza abavubuka abaana b'obwala n'ab'obulenzi abakyala n'abaami abakeera ku makya n'oteekayo olunyiriri. Tolina kkanisa naye ekyo ky'okola kizimba ekkanisa. N'emitima bagitereze musomba. Abantu bateekayo ennyiriri naye nga mubi muzibu. Abantu agenda ku status ye ne ku page ze zonna social media n'ateekako ennyiriri amala ogisaako ssaawa zino abo bonna n'abakuvuma olina laba status zaabwe ziriko ennyiriri boogera kirala ne bakola kirala. Naye Mukama waffe yagamba nti mukwate ekigambo kye babagamba kimukola nga bwe bakola. Kyannaku ati kugambye Matayo essula ya 7 akugamba nti si buli aga nti mukama wange nti alisikira obwakabaka bwa Katonda. Bangi abalijja gyali looza tusomewo bw'oba otambuza ekigambo ekyo olabe nga ate naawe osigadde oli mulayini. Matayo essula ya 7 okuva ku lunyiriri olw'19. Buli muti ogutabala kibala kirungi, bagutema bagusuula mu muliro. Kale muli bategerera ku bibala byabwe. Buli muntu angamba nti mukama wange si yaliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, wabula akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala. Bangi abalingamba ku lunaku luli nti mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo, so bateekayo obunnabbi balagula n'ennyiriri bazisaayo. Tetwagobanga dayimoni mu linnya lyo, bagoba dayimoni era balina amakanisa ayagala eno egaana okujjula wadde we tebagendayo. Tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo, bakola ebyamagero ne wababeera basobola okuyitawo senta y'ebyamagero naye nga balogo. Kituufu. Ekkanisa endala tebazaagala naye balowooza nti okugoba emizimu okulagula. They prophesy. Child of God, I'm going to prophesy. Ebyamagero babikola naye nga batemu bakkanisa ate. Kati mukama waffe n'abagamba bw'ati naye nendyoka mbaatulira Matayo 7:23 nti sibamanyangako mmwe muve wendi mmwe mwenna abaakola eby'obujeemu. Kati omuntu gw'amanyi nti mubi naye ng'ate sayidi endala postinga ennyiriri gwe twala olunyiriri, kubanga olunyiriri si lulwe, si ye author ndogoyi mukama gy'akozesezza talina buyinza ku lunyiriri. Talina buyinza ku lunyiriri. Nti Balaki mu kitabo kya Numbers yayita Balamu musajja wa Katonda akolimira abaana ba Katonda. Naye bw'olaba ng'ayise Balamu olowooza nti kaayise okabona ndowooza ateredde, kumbe era amuyise kuloga eri abantu abakozesa ebifo bya Mukama mu bikola byabwe eby'obulogo. Wabula gwe weeteekulule mu mulembe guno oleme kubeera mu abo abakola omulimu ogw'okumenya emyoyo, abakola omulimu ogw'okubuza emyoyo. Oleme kubeera mu abo abakola omulimu ogw'okuzikiriza emyoyo. Kati bali abalya ssente baleke balye. Gwe akantu konna akoogera ku kanisa nga kalabika kasuula ekkanisa
toka forwarding oli asobola okukakuweereza naye gwe tokongerayo okwegayiridde toyongerayo kugamba laba bano bye boogera toyongerayo nawadde okugamba nti kolabge bano teraba bano bye boogera kubanga omuntu bwe bamusasula wakoledde awo naye abateekakasa nti binaatambula naye bw'abita babitambuza abatana kye balidde musumba n'abalokole balekerawo okusanyukira okugwa kw'ekkanisa endala balinga baloko kituufu balogo bujinga afuna ebizibu n'olabanga basanyufu bazibu omulala n'afuna oba obuzibu pasita kayiwa n'afuna obuzibu ne basanyuka ne bagala n'okukola embaga nti bo musumba waabwe bate bamwogerako itsoke waffe ye bambi tebalina be bamwogerako mukwano katonda singa ayanika buli omu kyalina naye buli kanisa eyanikibwa emenya kanisa yonna goloza lwaki katonda alese be tuyita aboononyi ku bituuti lwaki takkiriza buli sitori yonna embi neefuluma kubanga waliwo emyoyo emiti egigenda omumenyeka waliyo baatannaleeta abatage nze olaba musumba waliwo abantu nanga abalokole twenyiza namubanaye n'osanga omuntu ng'ekimusanyusiza ennyo buloga nga musamize obanga musiyazi avuma bugingo omusiyazi avuma omusumba nze katonda gwe nategeera ndowooza mulalamu naye ekyo nga tukitadde wali njagala okwebaza abalokola abayimiridde n'oyimirira kubanga kisa kya mukama yesu naye osalawo n'ogamba nze kino kijja naye ngenda sigala bwenti n'osigala ng'oli mukkiriza bingi byogeddwa nga bwe tugambye ku house of prayer ku kanisa the body of Christ as a whole naye osigadde oyimiridde naye mu lukuŋŋaana mwebale kujja kusaba naye nze kyenjagala obubakakasa nti mukama akyakola era agenda kukola ebiro bibadde byakwiringisa jjinja ye season ya Easter mukama ajja ddiringisa era bw'amala oyiringisa ejjinja sigala ng'oli mwesigwa mukama takugirawo bizibu ate ye n'omuta nedda sigala ng'oli mwesigwa sigala ng'osaba sigala ng'okuŋŋaana omusajja gw'ofunye takujja mu kyaki emotoka gy'ofunye kati tekulemesa kujja mu kyaki omulimu gw'ofunye tegukulemesa kuŋŋaana naye byonna ng'obikoze mujjukira season ya Easter ekimu ku kyo ekirimu is repentance and forgiveness okwenenya ffenna twayonoona mu maaso ga mukama era olw'ekisa tuliyimiridde naye okwenenya mu mutima menyeka then n'okusonyiwa nga mukama waffe bwe yatusonyiwa nti bw'ona osoma Ephesians 4:32 Abefeso 4:32 katonda tubeere bakisa eri bannaffe wabula tusonyiwagane nga Kristo bwe yatusonyiwa tuyige okusonyiwa kukitegeeza nti tagwanira kye yakola kinene omusajja oyo yakuzaalamu n'akusuulira omwana tagwanira kisonyiwo but extend mercy and grace nti gwe Kristo ali mu ggwe tagwanira oyo omusajja akusonyiyibwa omuntu oyo yakola kino tagwanira kusonyiyibwa naye olwa Kristo ali mu ggwe ogamba musonyiye n'omukolera ne kyotandi mukoledde omuntu oyo yakola ekibi omusanga ng'enjala emuluma muliise omuntu oyo yakola ekibi kubanga njogedde nnyo ku bakyala kubanga ffe abakyala tunyiiga ne tukisussa nti omusajja akunyiiza n'abaana amannyo gabajjako n'obatuuma kukkiriza piisi Joy Kisaakye amanya bwe gati so toyinza kulaga nti wasonyiwanga omwana wamuggyako ne identity ye katonda takola nsobi alina ensonga lwaki omusiru oyo gw'oyita omusiru ye taatawo n'omwana nekirala abantu bangi batukoze bingi naye tukkirize nti mukama byonna bireka ne bibaawo olw'ensonga alina ekigendererwa so ne Yusufu baganda be abamusula mu kinnya baamutunda katonda papasi yali ya Yusufu ate kununula baganda be so nga Yesu bwe yalibwamu olukwe bagenda kulyamu enkwe forgive bagenda kulekawo forgive bagenda kuwandulira amalusu erinnya bagenda dyonoona forgive eno season ya Easter okuzuukira kwa Yesu tazuukidde leero yazuukira ddaffe tujjukira naye buli we tujjukira olunaku tuba tufumiitiriza ku nsonga eyaliwo lwaki Yesu yafa yatusonyiwa ebibi byaffe tusonyiwe naye naffe twenenye abaana tetulina buyinza busalira bazadde misango gende wa muzadde omugabe mami nali nanyiiga kino kyankosa tomusalira musango naye mugambe bugambe ekikuli ku mutima naye omuzaddewo katonda alina ensonga lwaki yagamba honor teyagamba love your parents yagamba honor your parents akimanyi feelings zisobola okujja
n'onyiigira omuzadde n'owulira nga tokyamwagala yagamba hona. So okuwa bazadde bo ssaamu kitawo ne nnyoko ekitiibwa kye yasaba. Bazadde bo basonyiwe, baganda bo basonyiwe, bakwano bo basonyiwe. Buli kimu osobola okusonyiwa kutaasa ggwe lwaki? Bw'osoma essala ya Mukama waffe agamba tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa batukola obubi. Lwaki osuubira okusonyiyibwa nga gwe tosonyiwa? So Easter oba okufa kwa Yesu, okuzuukira kwa Yesu, tusonyiwe, twagale, twenenye, nebyo byonna agenda bikola. Yejjinja nze nzikiriza Mukama yayiringisiza dda okusonyiwa kwa Bwakatonda. Musumba nga tumaliriza. Yes. Bakolinse ekisooka essula ya 16 olunyiriri olw'omwenda. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. Bayibuli egamba bweti. Pawulo agamba kubanga olujja olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo n'abalabe bange bangi. For a great and effective door has opened to me and there are many adversaries. N'olwekyo buli muntu yenna Mukama feesu gwagguliddewo, abalabe nabo sitaani abaggulirawo okusinziira ku assignmenti yo. So njagala kutegeeza baganda baffe ne banyinaffe abatuwuliriza ti tetulumbibwa lwakubanga tuli bisirusiru, tetulumbibwa lwakubanga tuli bitagasa, tetulumbibwa lwakubanga tuli boonoonyi, naye oluggi lw'omulimu gwaffe luneneko. Sirowooza nti mu kiseera balina gwe babanja Pentagoni omulala, sirowooza nti balina gwe babanja bingi nga bamulemeddeko nnyo. Musumba wali olabyeko KCCA ng'ejja awantu we bazimba ennyumba y'embwa. Boyagala kuzimba ne bwoba ozimbira bumyu tewetaaga kusaba mitega plan. Nako obuyimba bw'embwa. KCCA tekufaako bo kateekako eddaala kateekeko. So Pawulo agamba mu Bakolinso ekisooka 16 olunyiriri olw'omwenda nti kubanga olujja olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo era abalabe bange bangi. Mutusabire nnyo muwagire Katonda muleme kudda ku ludda lwa Setaani, kubanga Setaani naye bw'afuna abawagizi abangi emirimu ginafuwa. Bayibuli egamba mu kitabo kya Basesalonika gye twatandikidde, Abasesalonika ekisooka essula 2, 1 Thessalonians chapter 2 verse 17 to 20 egamba bweti, naye ffe abooluganda bwe mwatwawukanako akaseera katono mu maaso si mu mutima, tweyongera nnyo okufuba okubalaba mu maaso gammwe olw'okubalumirwa ennyo omwoyo, kubanga twayagala okujja gye muli, nze Pawulo omulundi ogw'olubereberye era n'ogwokubiri Setaani n'atuziiza. Pawulo yagala okugenda okulaba ekkanisa, Setaani n'amuziiza omulundi gumu, Setaani n'amuziiza omulundi ogwokubiri. Kyova laba tuzze okwebaza abo abalwana nga bali ku ludda lwa Katonda, abazze ne bajjuza Canaan Land mu Good Friday, olukuŋŋaana ne lubeera successful, n'abalokoka ne balokoka. Tetulina we tukoma nga tubeebaza. In other words, tusobola okukola olukuŋŋaana ne lubeeramu abantu nga 10 Setaani n'aluziiza olw'ebigambo ebingi ebiyitiŋŋana, ne tukola n'olwokubiri nalwo ne lugaana. Buno obujulizi buli mu Bayibuli nti Setaani yaziiza Pawulo. Pawulo gwesenkanya mafuta, Pawulo gwesenkanya kuyitibwa, Pawulo gwesina kyeneegeraageranya naye. Agambye kubanga twayagala okujja gye muli Basesalonika ekisooka essula 2 olunyiriri lwa 18, kubanga twayagala okujja gye muli nze Pawulo omulundi ogw'olubereberye n'ogwokubiri Setaani n'atuziiza. Kubanga essubi lyaffe ki oba ssanyu oba ngule ey'okwenyumiriza bwe mutaba mmwe mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo mu kujja kwe, kubanga mmwe kitiibwa kyaffe n'essanyu. Toyina bw'osanyuka nga abantu b'oweerezaamu babaziizizza, bakulemesezza okubasisinkana, tosobola kubagattako. Pawulo agamba tiwaliwo ssanyu lye tuba tulina
engule yaffe eriwa abantu bano betubuulira enjiri bwe bugagga baffe eryesenyu lyaffe yengule yaffe kyobola bwoli akwata akazindaalo era mukyagendayo era mwoyo wuwo neena ali mu kuzimba mu Amerika nze singa siwaayo wulira konkulusioni ye singa tawaayo yawaayo ddi nga bwe yawaayo ddi olwe yagamba mbu sente za Pentagon zigulamu ngoye nanga obwongo obunafu oba engoye ezemmeka kakati bamanyi Pentagon bayibuli egamba tuddewo wali mutebi we yatuwadde bakolinsa abasosonika ekisooka essula 5 watuwaddewo nyiri wa 18 tuserengete paka ku Lwabiri/5 bayibuli egamba bweti basosonika ekisooka essula 5 okuva ku Lwe18 okutuuka ku Lwabiri/5 mwebazenga mu kigambo kyonna kubanga ekyo kyabaagaliza mu Kristo kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli olunyiri mutebi yalutwale lulaguddewo puroguramu temuzikizanga mwoyo Lwe19 olwabiri temunyoomanga bunnabbi olwabiri mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi olwabiri mwewalenga buli ngeri ya bubi try to avoid every evil way talk forwardinga bintu byebakuwadde ngolaba bivuma abasumba obanga bimenya ekkanisa mwewalenga buli ngeri ya bubi olwabiri era Katonda w'emirembe yennyini era Katonda w'emirembe yennyini abatukulize ddala era omwoyo gwammwe n'obulamu n'omubiri byonna wamu bikuumibwenga awatali kunenyezebwa mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olwabiri/4 abayita mwesigwa. Olwabiri/4 abayita mwesigwa. 1 Thessalonians chapter 5, I started with verse 18. I'm now reading with 24. I'm going to end with 25. Abayita mwesigwa n'okukola agenda kukola. Munoonye Katonda ebigambo kabyogerwa bitya kobenga toyina kyoyinawo waakiri oyina ekigambo okkiriza Katonda nti byasuubiza ajja bikola. Abayita mwesigwa n'okukola agenda kukola. Olwabiri/5 lumaniza lugamba bwe luti abooluganda mutusabirenga. Abooluganda mukole ki? Mutusabirenga. Abooluganda mutusabirenga. So mu byonna ebibaawo mwebala okujja ne mukuŋŋaana, mwebala okuba nti enkuŋŋaana muweesa Katonda ekitiibwa, mwebala okuwayo ssente naye essaala mutusabirenga. Emirimu gye tulina minene, jaggulawo oluggi lw'abalabe olunene. Abalabe baffe bangi naye Katonda agenda tuwa obuwanguzi, nammwe mwongere okunyweza evviivi n'obuwagizi bwammwe. Ekyo kyennyini kyokola mu Katonda omulimu gwa Mukama guleme okuswala, n'ojja n'obeera omu ku bajuzizaawo, n'ojja mu lancawa zonna, n'ojja mu Sunday service, n'otowuliriza omusego ogwambadde eddiba ly'endiga ogugamba tukoye ebisooto n'omuze ndi wabibeeramu ddi naye osula wa? Oli kunjuzaani? Oli mwana waani? Okola mulimo ki? Wayitibwa kukola ki? Noga nti nabirabye nga bagamba tukoye ebisooto naye gwe n'osigala ng'okomawo. Katonda agenda kukikuddiza nga kikkaddwa nga kisukunirwa nga kyamuyinka. Wuliriza bulungi, soma ekigambo kya Katonda, yagala Katonda, yagala bantu banno. Eno ensi ekoma ate ekoma nti wali ategedde. Susan ayogedde ku baganda baffe ne bannyinaffe ababadde bagenda ndowooza oba Fort Portal oba Hoima, Fort Portal oba Kaseese, abafiiridde ku Easter kwennyini baasi neegwa. Yabadde accident tikyabadde kirala, emipiira gyayabise naye nga waliwo ali ebbali avuga booda eyo n'emugwira n'afuuka nga capati. Obulamu buzikira omulundi ogwo. Kolanga ekintu kyokola ng'okimanyi nti singa buzikirira wano genda mu ggulu. Olabanga ng'ekintu kyonna kye wenyigiddemu okukola obulamu bwe buzikirira awo togenda mu ggulu. Kireke, weewalenga buli ngeri ey'obubi. Avoid every evil sin, every evil deed. Basabira Katonda bakole bulungi, abampeera omukisa
tugenda kwambuka n'okusabira abantu ngenda kuba noyitinga wiiki eno yonna yakusaba mukama abapakira amaanyi ebinja bimala okwiringisibwa ne bivaawo ate tosigala ng'ogalamidde awo twagala bagambe nti laba ekifo we yali agalamidde nga wavaawo batandika okukola batandika okukulaakulana mukama abampera omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala nsiimye nnyo mwebale obutawuliriza kasasiro mwebale okwagala katonda okwagala obuweereza bwe yampa okunjagala ng'omuntu n'okussaamu ekitiibwa amafuta agali ku bulamu bwange mulembe guno mukama ab'omukisa shalom 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 tuyanze ge omusumba Rosias Bugingo n'omukyala Suzanne Makula Bugingo akula ttiimu yonna bwe tukoze tubagaliza kusiiba bulungi wante tujja kusukkawo mweraba. Soul Television, Femunyo. Tukwaniriza waka eri ebisanyusa. Eri Wi-Fi buli wamu. Eri speedi za internet ezawaggulu.